Amateeka ag'amagye gasigala ng'awummudde amagye gasigala gamuvunaana. Mwe mutuwa information ate mugituwe mu budde. Abantu batambuza nnyo ebicupuli ekiro ng'ogyeko n'okuba ebicupuli bitambula nnyo ekiro. Abamu bayirumane abantu abakyamu batera nnyo okutagetinga abamu bayirumane kati osaawa zibanga zituuse essaawa nga 12. Waleero tukyogereko puroguramu nate ky'omuhendo Nels Gemanya nga bulijjo nga nze mwanjuzi wa puroguramu eno. Tukuyozaayoza olw'okubanga oyise munaku ez'amazaalibwa ze tubaddemu ate ne tusaba Mukama Katonda yeeyongere okubanga akukuuma nga tukyayolekera okubanga tukyajaguza ennaku nga okumalako omwaka. Mukama Katonda abatukuumire. Nate olunaku olwaleero tuzidde mu vibe y'amaanyi nnyo nga bwe mutulaba. Tuli ne afande waffe, tuli we tuli sana bagambawo naye nga teweerabira olunaku olwaleero tukomentingeko tutereko komenti yo otulaikinge ate otusubscribinge tuze n'omulamwa ogwa leero kasita otulaba noono omanya tuze n'ebyokwerinda mu ggwanga bino mu ggwanga yaffe nga Uganda tubyetaaga nnyo si kyafande munzikirize sijja kumwogerera yeyanjule ate tugende mu maaso tweyanza nnyo tweyanza. Musimu tyaba sebo n'abanyabo abatulaba amanya n'eddoboozi ndi Major Kabona ate nkola ng'omwogezi wa EPDF ow'ekibinja ekisooka ekya First Infantry Division. First Infantry Division yebanga etwala Greater Buganda, Greater Busoga ne Greater Bunyoro. Tulina headquarters zaffe eza division eyo wano Kakiri mu Wakiso ate eduumirwa Major General Stephen Mugerwa. Ne okusobola kubeebaza bakwano bange aba KSTV okufuna kade ne mujja wano ntwogera ku bya security kubanga security singa tebeerawo mu ggwanga n'enkulaakulana tebeerawo. Yes, tutambudde wamu ne mwami Erinnya Kiza Peter munnamawulire omusomesa. Nga bulijjo Kiza Peter munnamawulire omusomesa kati olwaleero tuzze kulambulula ku nsonga z'okwerinda. Ebyokwerinda binywezeddwa bitya mu ggwanga lino. Waliwo abamu abawummula amagye ne badda mu byalo ne batandika okukola effujjo. Waliwo amateeka ag'amagye gasigala ng'awummudde amagye gasigala gamuvunaana oba kati asigala mu mateeka aga bulijjo agafuga omuntu. Wabale nnyo badde kugamba nti amateeka g'eggwanga naffe abasirikale gatufuga kikulu nnyo ekyo ekyokubiri tulina amateeka gaffe agafuga abasirikale nga UPDF Act 2005 naye n'oba ng'owummudde amagye ogavuddemu tukugamba obeere n'empisa obeere example mu bitundu ebyogendamu kikulu nnyo ekyo naye kirala ate ng'owummudde amagye ogenda mu reserve forces eyo reserve forces nayo service ate ng'osigala ng'oli musirikale because oli mu reserve forces. UPDF eyina services nga nnya. Tuyina land forces elimu zino divisions eziza infantry zinyogeddeko first infantry second division infantry third division fourth division fifth division ne mountain division eza infantry division ezikola land forces amagye ag'okutaka. Tuyina reserve forces eyo nayo service ya UPDF ate eyo service obowumula from active service obanga oyingidde reserve forces ejjezibizi obeerayo nga wawumula amagye naye singa bakwetaaga balina we batandikira okufuna kubanga nabo balina system zaabwe ne command structure yaabwe awo wennyini wafande kati kitegeeza obanga owummudde amagye nabo osigala ng'oli musirikale because obanga ogenze mu reserve forces ate amateeka g'amagye nawo gafuga reserve forces gasigala gakufuga ekitegeeza osigala oli mu kikukyali munnamagye olumala amagye batoli mu active service enjawulo eri ngu tobeera mu uniform tobeera ne duty station ogamba ti olunaku lwale kangende mbulya kangende kabombo ngende mu office nkole oba kabampite ngende nkola wano obeera wawummula amagye naye singa bakwetaaze kati ng'ensi egenze ku mbeera mbi ne bagamba twagalako abaawumula nabo batweyungeko tulwanyise kino nago tukwetaaga obadde ng'olwalaba abali za forces ennaku eziyiseeko nga bagenda mu bikwekweta bya Somali nga tuyita ba veterans kati ba veterans abo baba part and parcel of reserve forces
bakola amaje ne bawumula bulungi naye singa tufuna embeera eyagala kwongera ku namba zaffe abantu abawumula amaje netubayita tugenda ku za forces ne babayita bagenda kwekwekwe kitegeeza afande mu awo wennyini kitegeeza singa oli aba yawumula amaje ne naasigala nga yeeyisa bubi mu kitundu nga bano bekugambye nti ayinza okubeera yali mu maje olw'okuba ayinayo akalandira ayinayo training naasigala ng'akozesa obwobukodyo okutulugunya abantu okweyisa obubi mu mbeera etasaana kitegeeza omuntu wa bulijjo singa okakasiza ddala nti ono yali munnamagye yadde yagawumula asobola okwekubira enduulu mu b'amagye nakolebwako nga ow'amagye kati omuntu obanga yawumula amagye nkugambye abanga afugibwa amateeka noba ogenda ku poliisi n'oreporting bajja kumuyita noba ogenda mu magye n'oreporting naffe tujja kumuyita kubanga abanga ayonoona ebintu kati nobanga awumudde amagye yalabadde kyakulabirako ate nobanga bawumula amagye ku mukolo ogusembayo babagamba mubeere bambasadazi baffe wemugenze gye mulaze mukoze ebintu birungi nnyo mulwanira eggwanga lyammwe muleese emirembe mu Uganda naye mubeere example wemugenda mubeere bambasadazi inspirers wemugenda kati obanga asiwusa empisa kiba kintu kya buswavu nnyo kubanga kiba naffe tutonoona erinnya lyaffe naye tubanga tuvumirira ate nawe ayinza kukwatibwa n'asimbibwa mu kooti oba za bulijjo sinzira ku musango ogwakoze abamagye bano ebiseera ebisinga muba mubawumuza waliwo ebyambalo ebibaweebwa oba babiyita ceremony of combat uniforms ezo biseera ki byazambala kuba nyinza okubeera nga ndi munnamagye nawumula nina ebyambalo byange naye ebyambalo ebyo ate sitera kubeera nnyo ku mikolo ow'amagye ono nga yawummula olw'okuba akyagala okubeera n'ekitiibwa kye kye baamuwa era n'avaayo n'ekyambalo ekyo biseera ki byayinza okukyambala asobola okubeerako ewaka n'ayambalako n'atambulako mu bantu oba kimenya mateeka biseera ki byayinza okukozesa ekyambalo ekyo naye okusigala nga akyafiiringa muli omulimu gwe yakola obale nnyo nkugambye mu kusooka ningamba okuwumula amagye kiba kintu kya kitiibwa nnyo kubanga obanga oyise mu bintu bingi ate obanga okoledde eggwanga lyo ebintu bingi kulaba lina eddembe tubanga tuteekamu ekitiibwa ku eyo emirimu emirungi ewakola kikulu nnyo njigambye nti bakuwa discharge certificate bakuwa ekitabo ne bakukolera omukolo ate ne bagenda mu maaso n'okuwa gratuity nga kasiimo ate n'okufuna pension kubanga tubanga we are proud of you tukuwa ne uniform ebinjogerako bino bikolwa mu magye gonna mu nsi yonna kubanga amagye mu nsi yonna bifaanagana bakuwa uniform eba ceremony eno uniform eba ya mirimu sawa zino enjambadde eno tugita digital uniforms zino za mirimu y'amagye the other tukuwa uniform ya mikolo in case waliwo akoyise ku mukolo ebanga suuti yo ku mukolo okusinga ddala ng'emikolo eyokusanga emikolo nga ya government emikolo nga y'amagye n'emikolo emirala naye eba ya mukolo nga ne webambaga nsobola okusuulako ekyambalo kyange n'ennumba sigwanagomola tebajja kukwata ku batuyambadde ceremony eyo kuba kyambalo kyo ate kyambalo wakikolera ate kyambalo kya kitiibwa oyinza kuteekako medals wano n'oteekako uniform yo n'ogenda ku mukolo kubanga eyo uniform bakuwa bagenda ceremony uniform seeno ceremony ekiva mu kigambo kya luzungu kitegeera ceremonies ate uniform yo ogenda nayo mu butongole tugikuwa n'ogenda nayo n'enkufiira ogenda naye kati eno tokkirizibwa kugenda nayo waka kubanga eno abajambala ababeera mu active service basirikale bakyakola ate gwe tukyali musirikale ali mu active service gwe wawumula ate ojambale kati eno ogikomyawo n'ogituwa ffe ntukuwa ceremony yo n'engato n'ogenda waka kitegeeza ne wempummula nemba nga mbadde ne uniform zange ebbiri zino eza digito ezikola
nengenda naze waka guba musango. Yes, tikirizibwa kubanga zino uniform za mirimu zizo tiza abantu si abantu tubachatya ku uniform naye kati eno za mirimu kati okukema kola ki oba okuuma kitegeeza okoze oyina empisa ezo kunkema nengenda keyo kola patrol yale ebadde nnuma ndaba wali eri waliwo abakitegeeza wanga obanga wawumula ate ngo olowooza mugenda nobba awo kitegeeza walinga toyina empisa kati afande naye kati eno tekirizibwa kubeera mu mikono y'omuntu awumula amagye kujja kuba bayinza kujikuba nga bakuyise ogenze ku operations endala bakuyise kuyingira mu magye mu operation ngagenda Somalia kubanga tobanga okomyomu active naye wawumula ate ngo olukoma obwotyo ogihanding over nembuno ogihanding over noda ku ceremony yo kati ceremony yo genda nayo kitegeeza oba ova magye mu bye batawumula nabyo mwe muli kadi ey'amagye mulimu ebyambalo ne mundu. Yes, nebera nobanga oyina office oyina motoka z'amagye ozikomyawo kubanga izo za active z'abantu abakyakola emirimu y'amagye ate go obanga ogitwalawo eba ya office kitegeeza bino byambalo bya office byakuweereza eggwanga byakuma bannayuganda ng'ogenze ku mirimu ngo byambalo ate ojja kuba nga obitwala anagenda kubanga akuyita ogenda okole patrol patrol zikolwa abali mu active service kati gogenze waka anagenda kuyita gwere ku patrol obanga bakuyise obudde butuuse bakuyite for assignment bajja kuyita officially ne bakuwa ebyambalo officially bakuwa embundu officially bakuwa motoka officially okola assignment yibakuwadde ojimale obikomyewo odde waka kati afande ku uniform kwenyini kwetuli waliwo abantu abakozesa uniform z'abamagye nazikozesa nga ayina n'emmundu ayina uniform ngeyo yenyini gyoyambadde n'akakofiira ebyambalo ebyo babijjawo n'omusanga ku kkubo gwe n'olowooza nti waki wamagye naye ne bakozesa ekyambalo ekyo ate okutulugunya ensi okutulugunya abantu babeera bakijje wabale nnyo ekyokusooka baliko ekigambo ky'Olungereza ekituyita impersonators oba okweyita ekyotali kati waliko abantu abayinza kufuna ebyambalo bino mu mikono emikyamu bayinza kubibba ayinza kuduka no mu magye n'aduka nabyo kubanga mu magye waliko ekituyita deserters ka deserters omuntu yayingira magye n'afuuka musirikale n'aduka mu magye n'aduka n'ekyambalo kiri ayinza kuduka nakyo n'agenda nakyo naye gwa musango desertion mu magye musango ate tubanga tukunoonya kati sigamba bosanga kubo nga babba ng'ali mu kyambalo abeera musirikale tuze nga tubakwata ndowooza mbadde mubakavaringa media mbalaba basentongo tuze nga tubakwata nesawa zino twogerera bangi twabasukuma mu kooti Luzira mu prison Luzira babasiba abalala bakyali mu kooti baweyemba n'emisango mu kooti z'amagye kubanga amateeka g'amagye gatukkiriza singa tusanga omuntu nga si musirikale naye ayina ebintu ebikozesebwa abasirikale akkirizibwa okutwalibwa n'asimbibwa mu kooti z'amagye if you are found in possession of military store kooti y'amagye ekkirizibwa okusalira omusango tuze nga tubakwata bangi especially in Central Region here nga balina ebyambalo by'amagye ekyokusooka kibanga kimenya amateeka ekyokubiri kibanga kyonoona erinnya lyaffe nga UPDF kubanga abantu bajja kulowooza abasirikale batubye ate n'osanga babbye si basirikale tubakwata tubatwala mu kooti ate babasalira omusango babasiba ate nyaga kubalabula abali eyo bonna singa olina ebyambalo by'amagye bitwale ku poliisi bitwale ku barracks z'amagye genda oyenenye ogambe nalinga mfunye mu bukyamu naye singa tokola ekyo nitukwata ng'obirina awo obanga olugudde kupata kati afande omambi lina ddala nembireeta nembihandling ova naye nga munange nali mbitutte bwenti ne bwenti naye mbikomezaawo ne bansonyi basobola okundeka n'entambula n'engenda
kiba kalekaleko ng'omuba omweru ate bagamba gunsinza kola ki aliwa bitono waakiri tujja kulaba wabifuna otya obadde obukozesa ki aweza kwenenya naffe ntulaba kubanga naffe tuba kulembeze tuyinza kulaba oyinza kugamba nabifuna bwenti naye singa ffe tukukwata ng'obirina kitegeeza nga gwe si gwe weereese awo tujja kuba nga tulowooza obadde ng'obibbisa obadde muntu mukyamu mulimu olumu nga omulabe wa Transmedia Uganda teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe eya Transmedia program tukyogereko nawe tukyogera kuba nange tobba kyambalo ky'amagye ate n'okitwala tolina kyogenda kikoza kuba essaawa yonna bagenda ku tracking nga era bakukwate ate munange osange ng'obwana bwe bubadde olina ku nsi obulese ewaka obulamu bwo bugenzewa mukomera abantu bo obaleseewo bannange teweerabira tukyali mu festive seasons tonywa n'ovuga teweerabira nti obulamu kikulu ensi ekwetaaga oli mulamu teri akwetaaga oli mufu olumala okufa tetukyakwetaaga so obulamu kikulu vuga n'obwegendereza ku kkubo ate obulamu bwo obuwekitiibwa bannange abatakisi temutika nnyo bantu olw'okuba mwagala nnyo ssente bannange ssente tuzaagala naye ate oyinza okusanga nga sente oyinza ogenda otuuka gy'ogenda okulaga munange sente zo wazaagadde naye ate zaakuziise dda so afande waffe gwe tuli naye olwaleero essaawa yonna we mumwagalira atuwadde olukusa nti wonna we tumwagalira tujja kudda mututereko komenti tugambe nti kino afande kino atubuulire kino ajja kikugamba ate tujja kuddamu tubuulire nti oba afande atugambe kino ffe tugenda kujja tumugambe nti munange abantu baffe batutumye bino gw'obyogerako ki n'ebirala bingi bitayogeddeeko n'ebirala tujja kuba tukomawo nga tubyogerako amanya ky'omuhendo neesinga bulijjo Transmedia Uganda nga ndi wamu ne Kiza Peter wali eri ku mukutu ogwa Spotlight News Media afando ina katalekeka ekyokusooka njagala okusooka n'okubeebaza okujja ntusinkana ntwogera ku bintu bingi ate ndowooza abadde nga batulaba waliko bingi ebayizeemu okusinga ddala mu mirimu gyaffe gitukola naye nga tugenda mu lunaku olwa New Year mbadde mbasaba abo bonna abalina ebifo ebyokusanyukirwamu oba ebifo ebibeeramu abantu bangi nga bajaguza nga basanyuka ku lunaku olw'openinga New Year mbasaba abantu abo mulabe nga muteeka mu nkola security measures kubanga tubadde nga tubagamba waliko abantu abakyamu nga batujju aba Shababu aba ADF abazze nga baagala okutuusa obulabe ku bantu baffe kati mbadde mbasaba nga tugenda mu kujaguza olunaku olukulu nnyo nga tuyingira omwaka omujjo gwa 2025 mulabe bananyini ebifo ebibeeramu abantu bangi nga parks nga baazi nga amasiizo mulabe nga mulina security measures ezimutaddeko ate mucekinga abantu abayingiramu ekyokubiri singa osanga nga tuyinza kubanga olina security emala oyinza okutuukirira abaserikale baffe abali mu bitundu ebikumpi n'obagamba oyinza okutuukirira Uganda Police oyinza okutuukirira abakulembeze n'obagamba ekirala abagenda kubanga bafayaringa bakuba fireworks ebiriloliro mbasaba mulabe nga Uganda Police bakiriyarinze ate n'abaana abatera kuba nga bookya epiirapiira mu makubo naye ndowooza nakyo kiba kikolwa si kirungi kiba kyakumenya mateeka naye olabanga Uganda Police ekiriyaringa ate bano abanga bajaguza naye ne basalamu okujaguza nga bayingira omwaka omujja nga banywa omwenge mungi ate ne bavuga okuvuga oba okuvugisa kimama kiyinza kuteeka obulamu bwo mu matiga n'ofa ate n'omwaka omujja ofa nga tonaguyingiramu aba boda abasaabaza abantu baffe kiro mbasaba mubeere security conscious singa omuntu tomumanyi nagwe wali nga tomutwala obudde nga bugenze ate nagwe n'ofuna obuzibu abamu bayirumane abantu abakyamu batera nnyo okutagetinga abamu bayirumane kati osaawa zibanga zituuse saawa nga 12 obudde nga bugenze tugenda mu saawa emu ate ugenda wala nalabadde nga akusaba bizinesi yo walabadde ng'ogigalawo n'odda waka obudde nga bukyali
abantu batambuza nnyo ebicupuli ekirongo gyeko n'okuba ebicupuli bitambula nnyo ekiro kati nabo mwali badde nga muggalawo bizinesi zammwe obudde nga bukyali kubanga oyinza kufuna obuzibu n'omwaka omujja nga togutuuseemu kubanga oyagala kukola sente nnyingi saawa 3 za kiro saawa 4 ate abantu abakyamu baagala sente nnyo kati tubasaba namwe mbeere security conscious ate mutuwa information ffe nga UPDF tujja genda mu maaso nga tukola 24/7 nga tukola ekiro tujja kuba ne foot patrols tubeere na motorized patrols tulina human intelligence tulina na technical intelligence ate tukoleramu n'abakulembeze b'ebitundu mwe mutuwa information ate mugituwe mu budde singolawo omuntu nga tomutegeera kuba isimu kuba kulembeza binjogeddeko singola b'ekintu mu kitundu kyo tokitegeera tokikwatako tukubira essimu njagala okubayuzayuza okuyita mu mwaka omukadde ate n'okubaagaliza omwaka omujja 2025 gubeere ogw'emirembe akuume atakuumira mpeera adda mu bigambo by'omukulu akola ki tabiwoomya so n'olwekyo munzikirize tubasiibulire wano n'olulala tujja kubanga tukomawo tubaleetera emiramu egy'enjawulo twagala okusoma ku nsi yaffe Uganda so gwe wena ali eyo ayagala okutuyita tusobole okumukyazako ku programu tukyogereko Transmedia Uganda Spotlight News Media osobola otuterako message ku YouTube channel yaffe otugambe nti munange nze gundi njagala munkyazeeko nyina kyenyina okukyenjagala okwogerako olwaleero afanda yogedde ku security kati nawe oyinza okuba nga oli wa byanjigiriza oli wa bya bulamu osobola okutuyita ffe ne tukyogerako ne tutongera okutangazaamu eggwanga ate ne tuva mu nzikiza gye tulimu n'olwekyo munzikirize mbasiibule shalom amateeka ag'amagye gasigala ng'awummudde amagye gasigala gamuvunaana mwe mutuwa information ate mugituwe mu budde abantu batambuza nnyo ebicupuli ekirongo gyeko n'okuba ebicupuli bitambula nnyo ekiro abamu bayirumane abantu abakyamu batya nnyo okutagetinga abamu bayirumane kati saawa zibanga zituuse saawa nga 12